nga tulina okukola mu furniture. Yes. Furniture ebadde ewedde yonna. Era mbadde lwayo luno mbadde nkoze appointment na mukama wange. Kuba nti ngenda kumufayinga kati furniture saazi tugenda kukola ki kumugulibanga n'emmotoka nabadde ngiyise nga weeri wano nga sigadde just kuloadinga tutwale. Police apart from fire brigade kujja kutaasa omuliro tewali kirala lukwa kw'okunoonyereza statement munnange wa factory wa MULIMU yamaze okukola statement kuba omulimu gwatandikidde wuwe. Tetumanyi kubanga gye tubale tujja akawogo tulabira famire zaffe tetumanyi kati tusazeeko ne gusalako wano n'emmali yaffe mahogani embaawo zaffe zabadde wano furniture yaffe omulungi yenna yasaanyeewo. Kusinziira ku kiri wano obuzibu buvudde naffe tetunaba butegeera kuba omuliro gutandise essaawa 8 mu ssaawa 8 omuliro gutandikidde naye obuzibu tetunaba butegeera wawe buvudde.